Embeera ya maama w'omubaka Muhammad Ssegirinya naye ate etabuse oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okufa kwa mutabani we. Maama Ssegirinya omwolege tulinawo nti ono azibise era atwaliddwa mu ddwaliro ali mu ddwaliro embeera ye si nnungi. Naye nga baganda baffe, mikwano gyaffe, bitalo nnyo ebya mukwano gwaffe omwagalwa bangi omukulu Honorable Ssegirinya Muhammad. Bitalo nnyo nnyini ddala. Tujja kusaba Katonda omwoyo gwa Ssegirinya Muhammad agulamuze ekisa, amusonye byonna ebyamusobako, ate era Mukama Katonda oyo omu amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ayi Mukama amuwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Ayi Mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Ssegirinya Muhammad mukwano gw'abangi atuvudde ku maaso. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi tuli mu gwa 10 mwezi tuli mu gwa January mwaka 2026. Mukwano gw'abangi Honorable Ssegirinya Muhammad omukama amaze okuba nga amuyita. Tujja kusaba Katonda omukama oyo mwennyini eyamutuwa ate bambi amusonye byonna ebyamusobako. Okugezesebwa kungi Ssegirinya kwayiseemu. Ssegirinya alwanye n'obulamu. Ssegirinya akoze buli kimu. Naye munnange Katonda abalungi batwala n'alekawo ababbi abatayagala ggwanga lino okukulaakulana, abatayambye bantu. Ssegirinya abantu b'ekawempe bannange tubasaasiddeku nnyo baganda baffe. Mufiiriddwe omubaka ow'ensonga, omubaka ayogera muntu n'awulira, omubaka abadde ayagala eggwanga lye. Tulabye wano ababaka abamu tebaagala ggwanga lyabwe wabula baagala we bafunira. Baganda bange, mikwano gyange, embeera bw'etyo bw'eri. Ssegirinya Muhammad omubiri gwe ate guli mu kusabibwa, naye embeera ya maama yo nzibuzibumuko. Olwawo tugenda mu maaso n'okwongera okusaba omwoyo gwe omukama agulabize kisa. Fight harder Mr. Update, fight harder Mr. Updates. Bibiriwa. Kwani? Gwena muganda wange ndaba akyekiwa n'eno yakatoka mbanga italiako yawo genateyungako omulungi eyakatuuka akaseera kano pulezidenti naye atuuse omulungi eyakatuuka ali mu tulaba akaseera kano pulezidenti naye amaze okuba nga atuuka omulungi andaba akaseera kano pulezidenti amaze okuba nga atuuka wano ku ddwaliro e Lubaga andaba akaseera kano bwetyo embeera bweri era omulungi andaba akaseera kano tovaako beerako pulezidenti naye amaze okuba nga atuuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye amaze okuba nga atuuka akaseera kano omulungi andaba bwetyo embeera bweri
bweri okulaba nga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso loud and clear ngenda kuba nga nkuweereza butereevu okuba embeera eno okuva enjega eno yatuuseewo ngenda kuba nga nkuweereza buli kimu ogenda kuba nga okiraba bulungi omulungi andaba akaseera kano tuli wano ku ddwaliro e Lubaga akaseera kano nga President Kyagulanyi Rebecca Ssentamu amaze okuba nga naye atuuka amaze okuba nga naye atweyungako okuba nga adressinga bannayuganda okulaba nga abawa amawulire gano agaguddewo ag'enjega okuva ku makya ow'edda basoose tugamba nti nno obwongo bwasirise naye nti entuluusi zibadde zikyakuba naye muganda wange andaba akaseera kano kimaze ne kikonfamingibwa era eddwaliro limaze ne likonfaminga nti Honorable Segirinya amaze n'ava mu bulamu bw'esseemu era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye amaze okuba nga atuuka mu ddwaliro wano era mu dakiika ezitali zawala agenda kuba nga adressinga bannamawulire era agenda kuba nga atubuulira buli kimu ekigenda mu maaso na watya enteekateeka wezigenda genda mu maaso gwe muganda wange alaba akaseera kano ekyo embeera bweri bwe ali mu kundaba akaseera kano yeekomedde ku Jumia TV okulaba nga akuweereza buli kimu ekigenda mu maaso gwe omulungi alaba akaseera kano bwekyo embeera bwekyali kyekusaba kwetewokola subscribinga okone mukadde ogenda kuba nga buli kimu ekifuna ngenda kuba nkuweereza buli kimu okuva wetuuse olunaku olwaleero paka lwe tunamaliriza enteekateeka z'okuwerekerako Honorable Segirinya Mohammed. President Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba nga atuuka bwe tovaako okulaba nga buli kimu ekikuweereza bulungi loud and clear ngenda kuba nga nkikuweereza President naye amaze okuba nga atuuka ku ddwaliro wano e Lubaga gwe omulungi andaba akaseera kano omulungi andaba akaseera kano bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri gwe andaba era nga tuli wano mu conference room okulaba nga buli kimu tukikuweereza omulungi andaba akaseera kano embeera bwetyo bweri era embeera ekyali okulaba nga embeera bwetyo bweri kasobole nti buli kimu kiraba bulungi nnyo gwe muganda wange ndaba akaseera kano bwetyo embeera bweri gwe ali mu kundaba akaseera kano okulaba nga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso kasobole nti amawulire President naye amaze okuba nga atuuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse wano ku ddwaliro e Lubaga era nga wamu ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi naye waali wamu ne Secretary General naye waali wamu ne akulira kunga mu Uganda Chairman Nyanzi naye waali okulaba nga buli kimu kigenda mu maaso era enteekateeka bagenda kuzadressinga okulaba nga buli kimu kigenda bulungi nnyo okulaba nga buli kimu mukitegeera gwe omulungi atulaba eyekomedde ku Lujo TV yekomeddeko toyagala kuba nga osubscribinga subscribe okone mukadde ogenda kulaba nga buli kimu kiba nalidadi sana gwe omulungi atulaba abadde nebebaziramadde omusomesa nzaliwo okuba nga nkuweereza gwa eyekomedde ku Jumia TV beerako otavaako okulaba nga nkuwa updates zonna buli kimu kigenda mu maaso mukama bwatyo bwageze mukama bwatyo bwageze gwe omulungi andaba batutegeezezaako nti Honorable Segirinya abadde musajja musiraamu naye abadde yalaama yagamba nti wadde ye musajja musiraamu naye yagamba agala amalawo ennaku 7 naye enteekateeka zonna bagenda zitubuulira mu zino eddakiika eziddako wa President adressinga amawulire wa President amaze okuba nga atuuka wano ku ddwaliro e Lubaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba nga atuuka okulaba nga embeera yonna egenda mu maaso era egenda kiriya bulungi nnyo omulungi andaba akaseera kano eyekomedde ku Lujo TV era aliko akaseera kano bwetyo embeera bweri okulaba nga buli kimu kigenda bulungi maridadi sana embeera yakinyikagobe olunaku olwaleero olunaku lwakeddenga olunaku olulala naye nebikyukamu lwakeddenga olunaku endala bwezikya naye byakyusemu bugenza okukya kumakya nga amawulire agennako agaliwo nga Mr. Update oba Honorable Mohammed Segirinya nga mukama amujjulidde ngolamu bwensi eno gwejandaba akaseera kano bwetyo embeera ekyali okulaba nga nkoyeza buli kimu ekigenda mu maaso ndaba Jumia TV
akaseera kano bwembi okulaba nga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso omulungi ndaba akaseera kano kwekyengera bwembi okulaba nga buli kimu ekikuweereza bwe abakutanaba kubanga omanya kwekyengera bweri tuli wano nga tuli mu pulezidenti yawo katono nnyo mu ddakiika ezitali zawala agenda kubanga tutuukako okulaba nga buli kimu akikunnyonnyola amawulire gannako amawulire gayinike okulaba nga buli kimu kigenda mu maaso bwekyo embeera bweridde omulungi amukundaba bwekyo embeera bwekyo bweri Honorable Mohamed Segirinya Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi bwekinyuza okutegeezaako gwa ayekomedde ku Lukiro TV ansubire nti buli kimu okiraba bulungi nnyo era netiwaka olikiriya okulaba nga buli kimu kigenda mu maaso pulezidenti naye atuuse pulezidenti amaze atuuse His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ababaka ba palamenti ab'enjawulo nabo bamaze okuba nga batuuka wano ku ddwaliro okuli Honorable Tomusange Isaac ow'Emityana North naye yatuuse okulaba nga embeera egenda bulungi mu maaso bwekyo embeera bweri omulungi ali mukundaba akaseera kano asibete alikiriya bwekyo embeera bwekyo bweri Mr. Update munayo yatugenzeeko Mr. Update yatugenzeeko naye yabagamba temumuteekangako rest in peace omulungi ali mukundaba akaseera kano bwekyo embeera bweri bwenyitemiza okutegeezaako bwetyo embeera bwekyaliko mukanda wange ali mukundaba akaseera kano bwetyo embeera bwerigo ali mukundaba akaseera kano nga tuliridde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga adressinga era okulaba nga atugamba ki ekiddako enteekateeka ziyimiridde zitya ate awo amaze okuba nga atuuka era nga bali mu miitingi balina miitingi gye balimu ntono nnyo mu ddakiika ntono nnyo nze nkukadde mu ddakiika ntono nnyo agenda kuba nga atweyungako okulaba nga buli kimu kigenda maddagisa era nga buli kimu enteekateeka nga bwe zigenda okubeera okulaba nga atulambira buli kimu tekigenda bwe kigenda okubeera bwe mulungi ali mukundaba akaseera kano bwekyo embeera bweri bwetyo embeera bweri nga mulungi ali mukundaba akaseera kano eyekumidde ku Lukiro TV bwetyo embeera bweri Honorable bwekyo embeera bweridde mulungi ali mu kutulaba akaseera kano embeera bwetyo embeera eyakeddenga olunaku lwakeddenga olunaku olulala naye muganda wange amawulire ga nnaku nnyo nyini ddala nga pulezidenti amaze okuba nga naye atuuka wamu ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi wamu n'ababaka ba palamenti bamaze okuba nga nabo batuuka bwekinyuza okutegeezako omulungi ali mukundaba akaseera kano eyekomedde ku Lukiro TV era ajja kuba nga osubscribinga subscribe okone mukadde ogenda kuba nga ofuna buli kimu ekigenda mu maaso amanya nedoboozi ekyamaganyisa live wano olubaga ku ddwaliro bwekinyuza okutegeezako omulungi aliko akaseera kano eyekomeddeko kinyuza okutegeezako bwekyo embeera bweri embeera yakinyekagobeza okuba nga batuuka naye balinako awo bayimiridde katono nnyo bakyali mu kwegeyageyamu enteekateeka nga bwe zigenda okuba nga zitambula era nga pulezidenti agenda kuba abalambulula enteekateeka nga bwe zigenda okuba nga zitambula omulungi ali mukundaba akaseera kano ku mbeera ya Honorable Segirinya Mohamed diehards ndaba akaseera kano aliko akaseera kano weerabira kubanga osabisibagenda ogenda kuba nga okola mukadde ogenda kuba ofuna buli kimu manya nedabosikamaganyisomesazalo okuba nga kuweereza embeera bulungi eyekomedeko kansubire nti buli kimu ekiraba bulungi nnyo naye embeera si nnungi embeera si nnungi n'akatono wano mu kansesi erubaga wano ku ddwaliro erubaga era wetuli okulaba nga ekimu ekikuweereza akaseera kano omulungi atulaba akaseera kano kujja
tuli watukyali wano ku ddwaliro e Lubaga wena amanyi ku ddwaliro e Lubaga wetulinga ne pulezidenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba nga atuuka bwekinyuza okuba nga naye agenda kuba adressinga amawulire agenda kuba nga atubulira enteekateeka agenda kuba atubulira buli kimu ekigenda mu maaso bwekinyuza okutegeezaako gwetewerabirako nkujjukizaako nti Honorable Ssegirinya Muhammad aze atawanyizibwa ekirwadde emabegaka yeneena embeera emuzeemu era yali agenda kudda okulaba nga yeebaza abantu bekawempe ekawempe oba mukondiya gyakikirya naye muganda wange amaanyi yagenda okulya nga amaanyi tagawulirungi MTN bwekyendera kweri okulaba nga kiyinza okuweereza bonna era balimiridde okulaba enteekateeka ezigenda maaso omulungi ali mu tuloba akaseera kano bwetyo embeera bulinga kyo kiraza okonfamingibwa nga byasoose kufuluma nti Honorable Muhammad Ssegirinya nti entunnunsi zikyakuba naye obwongo bwasirise naye kyenyuza okutegeeza kyali mu tuloba akaseera kano bwetyo embeera bweridde kyenyuza okutegeeza tuli wano Lubaga wano ku ddwaliro ly'e Lubaga ate nabakubanga omanya ki ekigenda mu maaso omulungi ali mukundaba akaseera kano tuli wano ku ddwaliro e Lubaga okulaba nga enteekateeka zonna zigenda bulungi mu maaso era enteekateeka bakunyonyola buli kimu ekigenda mu maaso gwe mukana wange ali mukundaba mukimukivi akaseera kano embeera bwetyo bweri embeera yakiri ddwaliro e Lubaga nga ne pulezidenti amaze okuba nga atuuka kitalo nnyo ddala kya Honorable Muhammad Ssegirinya kitalo ddala nga kimaze okonfamingibwa nti Honorable Muhammad Ssegirinya Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno azze atawanyizibwa ebirwadde bingi nnyo kyenyuza okutegeeza omukana ali mukunda akaseera kano omusajja ayise mu buli mbeera alwanye n'obulamu alwanira buli kimu naye abantu be ab'ekawempe bo yali atandise okuba nga abakolera abantu be ab'ekawempe yali atandise okuba nga abakolera era bo baali basanyufu nnyo olw'ebintu byebadde atandise okubakolera naye munnaye embeera ekimbe ekyakola ekigimugwira ate yavaawo nebamutwala ne bamusula byonna byonna ebyamutuukako mubimanyi Honorable Muhammad Ssegirinya ebyamutuukako Mr. Update takyayita Mr. Update kyemunnaye bwatyo bwageze nti bwatyo bwageze takyasobola kwogera takyasobola kukola ki buli kimu munnaye bwekyemera buli mukama bwageze okulaba buli kimu kigenda akaba akaseera kano eyekomedde ku Lukiyo TV yo embeera yakinye kagobe wano mu ddwaliro e Lubaga era ng'omulungi ali mu kutola akaseera kano bwetyo bwekiri era nga bwetyo akaseera kano embeera bwetyo bweri era nga pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ali mu kumbuuza naye amaze okuba nga atuuka wano ku ddwaliro e Lubaga bwe omulungi andaba akaseera kano pulezidenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga amaze okuba nga atuuka wano ku ddwaliro e Lubaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ababaka ba palamenti ab'enjawulo wamu ne Secretary General wamu n'ababaka ba palamenti n'abantu ab'enjawulo batandise okweyiwa wano ku ddwaliro abantu ab'enjawulo bayiika ku ddwaliro wano abantu ab'enjawulo bayiika ku ddwaliro wano okulaba buli bwetyo eri gwe mulungi okulaba nga nkuweereza buli kimu kigenda mu maaso abantu ab'enjawulo beeyiwako wano Honorable Kyomusange Isaac ow'Emikyala North naye mulabako yamaze okuba nga akuka Honorable Zaake Francis Buteri naye amaze okuba nga wali kulengezako wano Honorable
eddiini ya Nasoro Olubaga naye mulabawo gwali abantu ab'enjawulo batandise okubanga batuka wano ku ddwaliro Olubaga wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga y'omu ku bo wali wamu ne leader of opposition naye wali okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso enteeka okuba nga bagenda tubuulira enteekateeka ezigenda ogenda mu maaso ku kufa kwa Honorable Mohamed Ssegirinya omulungi ali mu kulaba akaseera kano inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi wa inna ilaihi raaji'uun omulungi alaba kitalo nnyo ddala ekya Honorable Mohamed Ssegirinya kitalo nnyo ddala inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi raaji'uun omulungi alaba akaseera kano yes okutegeeza omulungi andaba akaseera kano nti President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye amaze okuba atuuka okuddwaliro wano Olubaga okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso wamu ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi naye amaze okuba nga atuuka mu ddwaliro wano Olubaga wamu ne Secretary General bamaze okuba nga batuuka wamu n'ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo bamaze okuba nga batuuka okulaba nga embeera okubuulira buli kimu ekigenda maaso okubuulira embeera bwegenda okutambula enteekateeka bwe zigenda okutambula ku kufa kwa Honorable Mohamed Ssegirinya mawulire ganaku mawulire ganyinke okulaba nga buli kimu bwekitebe kiri olunaku olwakeddenga ennaku endala bwe zikeera omunaaye bwatyo mukama bwageze mu ggwanga Uganda so si mawulire malungi malungi eri bannayuganda wamu nekutwalira mu nsi ez'enjawulo bwekinyeza okutegeeza kukomukana oyo ali mu diaspora abali mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo okulaba nga mutuukinga nammwe mwenna bannayuganda abali mu nsi ez'enjawulo konsidire nti buli kimu ekiraba bulungi nnyo era mukigenga bulungi nnyo mwebale kwagala kwagalamu naddala baganda baffe abawangalira mu ggwanga erya Amerika abali e Canada abali e Sweden abali mwenna abali kyombo ky'ebuwalabu abali e Dubai Saudi Arabia mwenna baganda baffe tubasizaamu ekitiibwa tubasizaamu ddala ekitiibwa mwenna abali mu nsi z'ebweru abagenda okuba ekyeyo tubasizaamu nnyo ekitiibwa mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale kwagala struggle mwebale kwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yes bwekinyeza okutegeeza okumulungi endaba akaseera kano tuli wano ku ddwaliro Olubaga okulaba nga buli kimu tukikuweereza bulungi okulaba nga buli kimu kigenda maliddali sana okulaba nga tukuweereza buli kimu kigenda okugenda mu maaso His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkutegeezezaako nti naye amaze okuba nga atuuka ku ddwaliro wano Olubaga okulaba nga buli kimu kigenda bulungi iya nedowoozi kyabadde musalo okuba nga kuweereza akaseera kano eyekomedde ku Lutuyo TV nnyo olabire ddala nabagamba TV eno eriwo okuba nga ekuweereza amawulire agakwata ku nkyukakyuka agakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire gano era nga nzaliwo okuba nga gakuweereza eyekomedde ku Lutuyo TV bwekyo embeera bweri yes teyinza okutegeezaako ku muganda wange wendi okulaba nga kuweereza buli kimu ekigenda mu maaso gwemulungi akaseera kano tukyali live okulaba nga tukuweereza buli kimu ekigenda mu maaso tukyali live okulaba nga buli kimu kubanga tukikuweereza nga President amaze okuba nga atuuka okulaba nga buli kimu ekigenda bulungi mu maaso bwe ali mukulaba akaseera kano tovaako okulaba nga kuweereza buli kimu ekigenda mu maaso President naye amaze okuba nga ayingira
bakyali kumwegeyamu okulaba nga akwatibwa buli kimu kigenda okugenda maaso okulaba nga buli kimu kigendagenda nawuliya amagakika esitaliza wala pulezidenti agenda kubanga ajja okubanga agresibira abamawulire esi ekyoyinza okutegeezako gwe atanamanya tuli wano eddwaliro erubaga okulaba nga buli kimu tukikuweereza live and clear omulungi ali mukutabaaeyekombe mujuye tv tezikyawera dakiika nyingi nnyo tezikyawera dakiika nyingi nnyo okulaba nga buli kimu kigenda maaso muganda wange ali okundaba kyali mutulaba ekiretivu yekomeddeko bwetyo embeera bweri ali mukutulaba otegeezaako embeera bwetyo bwekyali embeera bwetyo bwekyali nga tukyali wano eddwaliro erubaga okulaba bulungi nnyo maridadi sana ekyo embeera bweera enteekateeka bwetyo bwe ziri nga mukama bwageza waimairahi gomuleki alaba ekyetivu era ekyekibuuza okutegeezaako enyongera okusabira ennyo izekiserensa kyabulanyisendamu mumuteekero esaala byonna byonna mubiraba bebajja bamwogerako byonna byonna omusajja mubiraba byamwogerako okusabira izekiserensa kyabulanyisendamu mumuteeke mu ssaala gwe buli munnayuganda ali eyo kumakya kusabira pulezidenti wa izekiserensa robert kyabulanyisendamu asaba mu ttuntu naawe muteeke mu ssaala twongere n'okusabira local waffe omwagalo w'abangi local leader of opposition naye mwongere okumusabira leader of opposition naye mwongere okumusabira leader of opposition mwongere okumusabira awukirokaawo President Murechikantiniyo yes tuliza kutegezaako mwongere okusabira His Excellency Robert Kyagulanyi Joel Ssennyonyi mwongere okumusabira mwenna bannayuganda abali oyagala enkyukakyuka byongera okuba okusabira naleko Joel Ssennyonyi kuba mumulaba omusajja omulimu gwakola omusajja abasajja balimu mubamanya abasajja balina sente abasajja balina buli kimu naye akoze buli kimu okulaba nga akwasaganya emirimu gya palamenti akwasaganya emirimu gy'abannayuganda mu mwenna abaali bagalya honorable Joel Ssennyonyi mumulaba kyakoze alabisiza abasajja bwe kubuulirako honorable Joel Ssennyonyi oba leader of opposition yazze akola mu palamenti yasookera mu kakiiko ka Kosasi najja n'alabisa abasajja najja n'alabisa abasajja honorable Joel Ssennyonyi yakyuka mu kakiiko ka Kosasi n'alabisa ababbira ssente n'alabisa abasajja ababba ssente ku ssaawa n'alabisa muzibu nnyo yafuukira ddala muzibu nnyo kubanga yalabisiza abasajja abaya ssente olaba batuuka nekatuko ka commission tebaagala okunalegozaako nako nebakamuganda mu dakiika bbiri oba emu pulezidenti amaze okubanga amugenda kubakukuwa mu dakiika bbiri oyo pulezidenti amaze okubanga atuuka sokoveeyo sobula tuve musiramu tambundi deri Our power, NUP everywhere. That we have lost the Honorable Muhammad Sejirinya, Member of Parliament for Kawempe North. Sejirinya has been and will remain a comrade. We all know the circumstances that led to the chronic illness and final death of Sejirinya. He endured prison, unjustified prison, endured torture. He always complained, but many people used to take it for a joke until
they can't take it for a joke no more. Very sadly, we lost Muhammad Segirinya. We condole with the family. The tentative program is that Uganda, and we shall also proceed in the afternoon to hold prayers for him at Mbogo Mosque. Thereafter, we'll take his body to his home. Burial will be tentatively Sunday in Masaka, as requested by family. We understand that Muhammad Segirinya is a Muslim. Basebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala. Banji kumwe mwawulidde dda amawulire nayindi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Segirinya, MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segirinya mwenna abasinga mwalaba